Badaga singo bunyite mwali na baganda. Mugenda oba temutambula nyoze ntambula. Genda ebururu tebagenda na Luganda. Bogenda waze nze ntambudde Uganda. Yonna Buganda yonna olusi omukulu wa president akyali atugenda naye. Nze sisanga ngako. Ani ekyalo. Mu Buganda wano wona wentambudde mpozi wanooka nenze mbeera kunira nkimanyi. Sisalangako kyalo nga Abaganda be basingako obungi. Sikisangangako. Bwengenda wonna si wanooka. Tewali kyalo mu Buganda nga Obuganda be basingako obungi. Tekiriyo. Kakati n'ekyokka abo bonna abaalimu mu Buganda bafuuka momboze. Bonna ne bagobwa gye baali kwe kugoba okwasooka mbuga kwe kugamba bino bye tulimu si bya leero bino Kaguta Museveni byalwanyisa ne jjajjawe yali tannazaalibwa abantu ne bagobwa wonna era musajja bw'oba mmwe mukola research manyi ambassador gwesobola okukola research wano Taka ono yali Bishop Taka ene mukono gwe bagikulya yawandiika kubanga yaliwo mu Buganda muno emyaka 8 ngenda gantena kolebwa yaliwo kitegezaawo 1882 yali wano yagamba endagaano eyo bwe yawandiika yalaba okubonaabona kw'abantu kwatalabanga kubanga omuntu yalinga ebulemeezi ne bamugamba nti wano kaakati wa Kisingiri Kisingiri n'agamba nti mwe kati munsasula oni busulu n'obujjo olimye kubanga omuzungu yagamba nti mulina okulima pamba olimye ofunye ensawo meka eza pamba nti 13 zange ose enakana engabi ku kibanja kyo eryo ttaka lyange ebisambi 2 byange kwegamba buli lwaggulo oyisiza omwenge ebita 10 bina byange buli lwaggulo abantu nga batwala ebita enyama ente ewananyini ttaka okukuba bwe kwatandika okupunta Abaganda ne bakwatibwa nti bakole free labor forced labor abo okupunta abakyagala ekyo mukisome mu kitabo kya ndoza Professor Sekamwanyi mwena kisazi ne badira n'abakazi nti mwe abakazi temusobola kutema mwe mukwate emiti gino gye tutabinga mugyetikka okukwe kubonaabona okwaleetebwa endagaano ya Lwenda n'okugabana ettaka kw'abantu ate ekyo nga waliwo n'ekintu kye bayita oluwalo nga buli Muganda buli mwezi alina okugenda wa nannyini ttaka amukolere bwereero olunaku lumu ate nga waliwo n'olunaku olulala nga balina okugenda Mengo nabo bakolere Buganda olunaku lumu lwa bwereere kwegamba ennaku zagendanga bwereere okubonaabona okwo abataka ne beekunga mu 1908 ne bagamba nti naffe batubyeko ettaka lyaffe tetulina kantu bano abamishanane newankubadde oluusi batukola ebintu bulungi naye balinamu obunaafuusi bwe bayamba ki endagaano okukolebwa ate abataka bwe bajja era be babayamba ne badira ne babayamba ekiwandiiko kirungi ne bakiweereza ew'omuzungu omuzungu n'agamba nti nkirabye ekintu kikyali naye sikyayinza kukyusa kaakati awo mu kifo ky'okubayamba bakola bukozi tteeka eryo erya 18 lye nabagambye nga ligamba nti ow'ekyapa ayinza n'okutunda ettaka lyafunye. Number 1 yali gyewa yasasudde ssente meka mubuuze ab'amataka wonna ababagoba bajjajjaabwe bagamba baaligulawa baalijjawa babba bubbi ffe ne batufuula ababbi era baagala tubeere banaku ab'ebibanja ekiseera kyonna nga ffe tetulina byapa ekyo Museveni kyeyagaana nga bwe nzija nga nkunyonyola wa Museveni gyakisanze era lwaki embeera eno agigaanye omuzungu ng'agaanye
Abaganda ate nga bali force okulima ki babagobye okubona abana kwali kungi. Temulowooza bano abajja bano abasukulu ti wano wali waffe wali wammwe ettaka liri ku blue page. Mumanyi blue page ekitegeeza? Blue page kitegeeza kyokuva mu 1900 nanyini we yabwebwa ettaka eyo teyali kuba. Kati ate bwananyini kyemu mumanyi kyeweta Limitation Act. Nze nagamba dda minisitule we natuukayo ebyo bya blue page ababyerako bonna babbi. Toyiza gamba ti okuva mu 1900 kati nanyirozze. Waliwo kye bayita Limitation Act. Emyaka 12 bwe giweddewo oba tokyasobola kweddiza ttaka. Limitation Act. Kati oli avudde eri nti ettaka lyange liri ku blue page. Blue page is not owner. Esi kyapa kyakulema waliwo n'etteeka eryo naligwako juzi nga bw'abanga ng'olukiiko lwakuwa ettaka ate ne likulema okukuba ettaka eryo lyali liddayo mu lukiiko. Naye kati waliwo abadduka ne bagamba nti blue page ate kati ettaka lyo gwani oliwo emyaka emeka okuva ku blue page bwe yakolebwa oli nanyirya gwe yaweebwa n'atasobola kufuna kiri kuvamu ekyapa ne wabawo mutabani we n'atasobola. Kati tuli mu generation nya. Anyway, nkyagenda maaso. Kaakati omuganda ow'ekibanja nga yekka n'amanya nti nze nnima ppamba omuzungu gy'ayagala nze mbeesiza bano katwediime. Ab'ebibanja ne beediima mu 1921 awo kubanga abataka abo nga bakulembera omutago bayita James Miti baatuula ne bakola ekibiina kye bayita Abataka Party ne bakunga ab'ebibanja bonna ne bagaana okulima ppamba. Omuzungu yagenda okulaba nga sente z'abadde afuna mu ppamba tezikyaliwo nga ne treasury egenda kugwa. N'alyoka agamba nti abasajja bano balina okubeera n'obwannannyini ku bibanja byabwe. Awo ne bakola okunoonyereza ne basalawo nti ekisinga obulungi buli wa kibanja afune ekyapa ku kibanja kye. Bagenda okutuula emabega nga naye abantu ababayamba okufuga ate beba ebyapa beba Apollo Kagwa. Ndoza Apollo Kagwa yafanga mu 1976 nga beba bayambako. Tebalina nga omuzungu manya talina bantu bayinza kwadimisalinga kati pattern ya Buganda yokka ng'ate n'ebweru bagaziye tebakisobola. Ate nga mu lukiiko buli alimu wa kyapa buli ab'ettaka bali abafuga be bali mu lukiiko. Abaganda bwe baddukire Kagwa ne bamugamba nti Kagwa muganda omunaffe twalwana ffenna naye kakati lwaki otukola? N'agamba temulina gye mudda. Bwe bunaddukira w'omuzungu owa gavana asooka kwebuuza ku nze. Bwe munaddukira mu lukiiko nze chairman wa lukiiko. Bwe munaddukira mu lubiri kano akavubuka kakabaka kali mu lubiri mu kisakali kyabwe abakulira. N'alyoka agamba nze kamala byonna. Mutegedde? Nze kamala byonna. Era nze kabaka ow'ebweru. Ezo phrases muziwulira ennaku zino waliwo abazeeyita naye zaatandika kwoli ate nga kyo kyennyini kye yali. Awo ekizibu ne kijja. Omuzungu n'asalawo nti kale buli w'ekibanja ntaddewo etteeka Busulwani Nvujjolo ow'ekibanja takwatibwengako okuyiika ze zaali nnya mu kiseera ekyo. Kasanga n'alimanga ppamba kyokka anaawo ono ow'ekyapa obusuulu n'envujjo. Omuzungu agambye nti ono eyabba ne muwa ekyapa akisigaze kyokka ono gwe yabba ate yabamuwa busuulu. Mulaba ono gwe yabba yagwawawa musuulu. Noli kakati position eri bweti ekizibu kye era kye kati kyalimu. Ow'ekibanja takwatibwako okusinziza ku tteeka eryo.
n'ekyokka awe busuulu oli eyamubbako ettaka. Ekyokubiri, mwenna ow'ekyapa aba nakyo mu mateeka, n'olwekyo ekyo kikye mu mateeka. Naye n'ow'ekibanja naye kikye mu mateeka. Kati wano ne wabaawo bannanyiniwo amateeka bonna ba mirundi ebiri. Waliwo ow'ekibanja, waliwo n'ow'ekyapa. Mwe mugenda ne mugamba nti ow'ekyapa ye nannyini ttaka. Ani akugambye? Olw'okuba alina ekipapula kiri. Kaakati naye kyokka olw'okuba ow'ekibanja mu kiseera ekyo yali ava mu situation y'obubaka talina, kati alina. N'agamba nti kadima ekibanja kyange. Oli nannyini kyapa atudde eri esiringi 10 bazimutuusaako, envujjo bagimutuusaako, olwalo bagenda ne bamukolera bwereere. Kati Professor omu bamuyita Mamudani yagamba nti awo twalina kirasi ya obulezi people. Abantu bassemugayaavu nga be balina ettaka. Kubanga baatulawo ne banywa. Ne babaleetera. N'abaana baagi ne babazaala. Situation eyo ow'ekibanja n'agaggawala. N'atandika okugula ettaka, n'atandika okukola ebyonna byakkola. Okutuukira ddala kati kambuuke kubanga njagala eventually mbe byennangirira ng'amateeka mugamanyi. Okutuukira ddala mu 1975 ng'ow'ekibanja ali bw'atyo. Ng'ow'ekibanja kati amanyidde, n'ow'ettaka amanyidde. Ow'ekibanja alina security. Actually mu 1953 nakisomye mu kitabo ekyawandiikibwamu omusajja gwe bayita Mukwaya. Mukwaya akola okunoonyereza nti ddala ab'ebibanja baabagobamu bibanja byabwe olw'etteeka lino eryagamba nti bw'oba tomuwadde busuulu okumala emyaka 3 olwo onoogenda mu kooti kooti n'ekola ode mugoba. Yanoonyereza n'asanga cases 3 zokka ze yazuula okuva mu 1928 okutuuka 57. Cases 3 ezagenda mu kooti ab'ebibanja baagana okusasula busuulu. Kooti yasalawo nti okugamba nti emyaka 3 bw'otosasula ekooti ekola order, si order ya kukugoba ku kibanja, naye buli obusuulu bw'otosasudde liba bbanja. Kwegamba ow'ekibanja nga tagobwa.